Juliana novo video tubuyina King Lawrence nga 2015 abana nga bakulya mutwalo tutucyankalanya. Ebya Juliana byo tebinaba kuggwa, abantu beeyongedde okumuyisaamu eggaali. UMAR Kiseka alese bwino bwe nga we yali yeetundira e South Africa. Naye nga muli mutya abaddiya, mwasibye mutya, mwasuze mutya, kasubire muri bulungi yonna gye musinzidde okulabira. Ate n'abasubscribinga mukwano kusaba soko subscribing Meran K News, liking eno video, sharing, commenting, atekako notification bell ako akadde wenteekayo video obeerenga togisubwa. Naye kansubire muri bulungi yonna yonna gye musinzidde okulabira. Munnange omukyala Juliana yavuddeyo n'akola video era nagikozeeko ne video wansi osobola ogikeberako eyo video nga munnange ye yabadde anyumya kiboozi kye nga walina mukwano gwe we yafuna obuzibu biki n'agamba abantu ennaku zino lwaki musanyuka nnyo ng'omuntu afunye ebizibu oba omuntu afudde ne muvaayo ku online ne musanyuka. N'agamba mbuno ye alabye nga kisusse n'avaayo akyogereko lwaki abantu ennaku zino mweyisawo mutyo. N'agamba kati emyaka 10 okuva kati kinaaba kitya nga saawa zino kiriwo ekiti. N'agamba omuntu ne woba omulinako obuzibu naye waafuna ekizibu tolaga mbuno osanyuse. Naye abantu abasinga era bavuddeyo ne bamukolera video ne bagamba mbuno ali kuwolereza Pastor Bujingo, naye nga teyayatudde erinnya lya muntu yenna mb'oba Pastor Bujingo mb'oba lwaki musanyuka Pastor Bujingo yafunye ebizibu nedda. Teyayatudde erinnya lya muntu yenna, naye bavuddeyo ne bamugamba mbuno yayogeredde mu ngero, wadde yayogeredde mu ngero bo bamanyi mbuno yabadde ayogera ku by'amasasi ga Pastor Bujingo, kwegamba emboozi ye yatudde mu ngato za Pastor Bujingo. So munnange abantu bangi bavuddeyo awo ne bamusabula, abalala ne bamuwooninga ne bamugamba Juliana bineno biveemu, ffe tujja kusabula. Bamusabudde ne bamusabula ne bamugirayo, n'abalala ne bagamba nga we yatta omwana we, kwegamba bamwogeredde ebigambo bingi. Ne bajjayo ebya ex we, ba ex be bonna be yali ayina bambi mukazi wattu lwakuvaayo kwogera bigambo we bityo. Bafuuti soja kye bamukola kika, era n'omwami UMAR Kiseka yavuddeyo n'amuyisaamu awo eggaali n'aleeta bwino n'agamba nga we yali yeetundira eyo e South Africa nga bamugula mutwalo, naye kyesaategedde oba mutwalo gwe Uganda oba gwe South Africa. N'agamba ne bu video abuyina, bu video abantu babuyina nga bana be South Africa bamugula. Babadde nga tebamwogerako era ne bu video nabo nga tebabujjaayo lwakubanga abadde nga musirifu, nga mukazi wattu musirifu, ebintu ebigwawo mu ggwanga tabyogerako, ng'abeera omukazi wattu musirifu. Naye UMAR Kiseka agambye oluvannyuma we yavuddeyo n'afuna omumwa ogwogera nga bulijjo mbuno batta abantu tabyogerako, naye engeri gye yafunye omumwa so yayingidde mu bbato z'ab'emimwa abamanyi okwogera. Kabamusabule naye akiggyemu enjawulo n'amwogerako awo n'ebirala bingi nnyo nga bw'okiwulira ebijja okunyuma ng'obyerabiddeko era ng'obyewuliriddeko. So ngenda kuba mbalekerako wano eno video ya UMAR Kiseka mumwewulirireko ng'ayisa eggaali mu Juliana Kanyomozi n'ebyokwetunda byonna n'abinnyonnyola bulungi. So video yino ngenda kuba ngibalekerako naye nga mubeere bulungi. Mweraba. Kyassanyu Juliana Kanyomozi ennaku nga 2 eziyise yafuna omumwa. Segedde. Era gwatandikiddewo okukola. Era gwatandikidde kufa abasekerera abakola ki abali mu bizibu. N'atunenya nnyo nti ensi eragawa. We tutandika osekerera abantu ababa bagudde mu bizibu olwo ensi eragawa. Juliana Kanyomozi kankubuuza ekibuuzo. Lwe wafiirwa omwana wo nga tetwaseka. Lwe wafiirwa omwana wo nga twanyolwa, ensi yonna yanyolwa, tewali yaseka. Gwolowooza lwaki tetwaseka?
Tubulire. Juliana Kanyomozi totujjamize. Ffe tumanyi n'ebintu bingi ebikolwa byo. Ne twakuleka ne tufuna bwe tukussa. Oshegera. Wana abaana be South Africa baakuliranga omutwalo buli wojja okuyimba. Ng'omwana bakugabana bugabanya ayinamu omutwalo yakulya. Bw'omala okuyimba ne South Africa n'ofunayo n'ogenda ne weetunda n'otunda susuwo buli wamu. Buli mwana alina omutwalo nga yakulya. Ngodde Uganda nga weeragira kuba ebivulu e Uganda. Nze simala gagenda mu bivulu. Ndi wa bbeeyi. Naye ng'otunda susu. Juliana Kanyomozi. Kyogamba bulijjo tetumanyi nti gy'oli. Emimwa wagifunyeko osajjo. Bannayuganda bulijjo battibwa. Bulijjo bannayuganda babonyaabonyezebwa. Bulijjo bannayuganda bateekebwa mu makomera nga tebalina musango. Osirise. Nga tobikyogerangako nti bannayensi eragawa. Bannayuganda nga battibwa. Lwaki tebyogerangako? Okondemi nga baseka. Emmoroka ogiweetera muffe. Tujja kukuzingiramu ekkoona Juliana. Ojja kutandika ojja genda okumagamaga woogwa nga wallayo oli eri wansi. Nkubuulira. Kubanga ensi ebadde ekumanyi bulungi. N'ebikolwa bye era babadde babimanyi naye nga baakuvaako engeri gy'obeera silent. Oshegera. Ffe abasirise tetubanyega naye abeeyogeza. Juliana kankubuuza ekibuuzo. Lwe wafiira omwana wo nga tetwaseka. Nga tetwayogera. Nga tetwanyega. Nga twanyolwa. Ennaku nga yatuluma. Kati woba esazeewo okutulaga nti olina omumwa. Kati wazze mu mpaka z'ab'emimwa. Okisegedde? Wazze mu mpaka z'abaki? Z'ab'emimwa. Ojja giwulira. Juliana n'obu video tubuyina. King Lawrence nga 2015 abaana nga bakulya mutwalo. Totujankalanya.